Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owwo ku wo. Baana ba Katonda mwenna, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, leka ekitangaala kye kikwakire. Leka ekitangaala kye kikwakire ye munyonyi yaffe eya wiiki eno. Lumu mba ntambulatambula mu ssemaduuka emu, ne ngwa ku butaala bwa soola obulabika obulungi ddala. Nalina obwetaavu kuba amasannyalaze mu kigo nga gatutawaanya nnyo, gwe wamma nga si byangu. Obutaala obubiri bwe nali nguzeeyo nabuteeka bulungi mu musana ogwali gwaka okukamala. Gomma akawungeezi nga nsoma essaala zange bambi nsobole okulaba obulungi, kubanga nga bwe nkugambye amasannyalaze gaali mazibu nnyo eno. Ekyammala enviiri ku mutwe kwe kussaako obutaala akawungeezi nga ku bwombi tekuli kaaka. Ennaku kati enzite, kubanga bakitunzi b'omu ssemaduuka baali bankakasizza nti buno obutaala bwe nali nguze bwali tebukoma ku kulabika bulabisi bulungi, naye bwali bwaka bulungi nnyo era nga bwa njawulo. Nabukwata mu busungu obungi era ne neegamba nti wenfunira akadde okuddayo mu ssemaduuka oyo nali ŋŋenda kubuzzaayo. Enkeera naddamu ne nkwata obutaala buno ne nziramu okubwekebejja n'okubwetegereza obulungi. Mazima bwo bwali bulabika bulungi, naye nga neewuunya lwaki bwali bugaanye okwaka. Kati mba mbukebera era nga ndi mu kwewuunaganya. Ngenda okulaba nga wansi waabwo mu nsonda waliwo akantu akabisseewo kalinga kaveera. Naye nzijjukira nti nali ndabye ku kantu akafaananako ng'ako, ng'olina kukaggyawo busobole okukyajinga gwe wamma busobole okwaka. Ekyo nakikola era ne nninda akawungeezi k'olwo nsobole okweyagalira mu kitangaala ekiva mu bbo. Siri kuluyiseeyo, obutaala bwakola bulungi ku luno nnyo, era akawungeezi ako neegiriisa ng'ekigotte ntula akawungeezi ako. Anti nasoma essaala zange bulungi, ne tukola bulungi n'ebirala byonna ng'ekitangaala kitubuna bulungi. Siba kuggyako kaveera ako, obutaala tebwali kyajinze era saalifunye kitangaala. Bakulu, naffe tetwawukana na ttaala ezo. Obuveera obwo obwaziriko nga bubuziyiza okuyingiza omusana busobole okwaka, bye bintu eby'enjawulo ebitubikka ne bitulemesa okulaba ekitangaala, okufuna ekitangaala. Ebitwekiika ne bitulemesa okwaka. Mwannyinaze muganda wange, munda mu nze, munda mu ggwe mulimu ekintu, era ng'ekintu ekyo y'ensigo y'obwakatonda. So when we allow his presence to shine upon us, bwe twaniriza okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwaffe, olwo tuba twolekedde okwaka n'okwakaayakana. Nze naawe twakolebwa nga tulina okwakaayakana nga munyeenye, wabula ekyokubaawo tulina okukkiriza ekitangaala okutwakira. Nga bwe najjawo akaveera kali, naffe tulina okweggyako buli kiziyizo kyonna, buli ekiyinza okuziyiza omusana oba ekitangaala okutwakako okutuyingira.
mu miti emingi gye tuyina mu kompaawundi yaffe wano emakuukulu gye mbeera mulimu omuti ogumu omunene wabula ng'okuva wansi waagwo gwakula gwewese kati mba nyumyanyumyamu ne bannange mu compound ku parish oli n'agamba nti omuti ogwo nno gwakulira mu kikande era nga gwetooloddwa emiti emirala mingi nnyo anti era ng'atunyumiza nti gweweta kubanga gwali gulwana okufuna ekitangaala okuva mbuto bwagwo. Abantu bangi balwana enkya n'eggulo okuwaguza olw'ensonga nti bakkiriza ebintu oba abantu bangi okubeetooloola. They are suffocating, baziira. Osanga omuntu nga yeetooloddwa abantu nkuyanja bayita mikwano gye nga mu bo bangi mu kyo ky'okubawabula bawabye ng'omuntu oyo abantu abo abangi mu kifo ky'omuwabula bawabye. Abantu abamu tebamanyi gy'ovudde ne Katonda wo kati batandise okukulaga nti essaala okwegayirira okusulako mu ssakalamentu ng'osinza kumala bumazi budde. Ate naawe otya okubejjako kubanga babadde mikwano gy'ebbanga ddene. Oluusi ng'abalala bizinensi oba okukola kwe kufuuse ensonga. Talina wadde akadde ak'okweyuna ekitangaala. Wadde akadde akagenda ku ssaakalamenti takayina ali bize n'okukola. Akadde akokwegayirira, akadde akusoma essaala takyakayina. Ku nsonga y'omuti guli gwe mbagambyeko, munnaffe omu yagenda mu maaso n'agamba nti singa omuti guno baaguggyirawo ebitiititi ebirala ne bitaguziyiza gwalibadde tegweweta, gwalikuze nga mulambulukufu bulungi. May we all prune our souls and remove all that prevents us from fully being exposed to our God and to the light from our God. Buli kyonna ekitulemesa okusisinkana ekisa n'obusaasizi bwa Katonda tukyeggyeko, tukirwanyise. We need to be able to fully walk in his presence. Ebintu ng'obutasonyiwa n'ebirala ebiringa ebyo bituziyiza okufuna ekitangaala kya Katonda mu bujjuvu bwakyo. Gwefumiitiriza nga Katonda wo gw'osaba akusonyiwe, ye bw'akusaba okusonyiwa abalala toyagala kukikola. Kati yo yagala akole ki? Kuba ne bw'anaaweereza ekitangaala wa mwoyo oba amaanyi ag'okusonyiwa gaba ggwe gakuyitako buyisi kuba waggalawo dda ogaziyiza. Obuveera bungi tulina okubweggyako. Tusobozese amaanyi oba ekisa n'obulabirizi bwa Katonda n'omukisa gwe okutukkako, okututuukako n'okutukkako. Wakati mu byonna Katonda bye yali abakoledde, Abayisirayiri mu kifo ky'okulaba Katonda mu maaso gaabwe baalabangamu birala. Waaliwo ekiveera ekyali kibabisse nga tekibasobozesa kulaba kitangaala, tekibasobozesa kulaba Katonda mu lugendo lwabwe. Akaveera olububi olwo olukwekiise mu maaso olwagala okukulemesa, 1, okusisinkana Katonda wo, okufuna omukisa gwo, olwagala okukuziyiza okulaba olujja oluggule mw'olina okuyita, olwagala okukusuula mu mitego gy'omubi osiraane. Oluveera olwo nze naawe tulusaze mu linnya erya Yesu nga tutandika wiiki eno. Bambi tuwe Katonda obudde wakati mu kuba ng'oli bize baba nsaba ofisseeyo obudde okeereko mu mmisa weegayirire olw'okunagendako mu ssakalamentu, soma sappule saawa ey'obusaasizi mwana wange. Katonda
talina kimulema. Ate ye kyonna ky'olina byonna by'oliye, oba okimanyi oba tokimanyi, kyonna ky'oli Katonda. Ate mu maaso ge bambi tewali kitasoboka. Soma ekigambo kye kijja kukulaga ekkubo. Bulijjo jjukiranga ebigambo bya Yesu mu Yohanna 8:12, that I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Nze kitangaala ky'ensi, buli angoberera tatambulira mu nzikiza, alibeera n'ekitangaala eky'obulamu. Mwana wange mu wiiki eno, Kristo oyo ekitangaala nsaba akutangaaze n'ekitangaala kye, olabe gy'olaga, otegeere kwabo abakwetoolodde ani mulabewo, ani mukwano gwo, ani akwagaliza, ani ayagala okkusiraanya. Omanye ekkubo ki mw'olina okuyita okutuuka ku ntuuko yo without delay. Omanye bizinesi ki entuufu gy'olina okukola. Omanye kifo ki oba nsi ki mw'olina okukolera. Era wa ewali omukisa gwo. Omanye muntu ki omutuufu gw'olina okukaddiwa naye. N'ekisinga byonna kikutangaaze. Ekisinga byonna Omukama oyo akutangaaze era akulaga ekkubo mw'olina okuyita okutuuka mu bwakabaka bwe mu ggulu. Keeping in mind that good things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patrick ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko, gubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.